Tugende mu by'emizannyo. Gavumenti y'Emmengo eyita minisita waayo w'ebyemizannyo ensonga z'abavubuka n'okuwemuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu weefulumiza enteekateeka ez'emisinde gy'emubuna byalo egy'amazaalibwa g'Omutanda. Okunoonyereza kw'ensi yonna emisinde gy'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Roland Muwenda Mutebi II kugiteeka mu kifo ekisooka ku lukalu lwa Africa, ate nga mu nsi yonna emisinde gino egy'amazaalibwa giri mu kifo kya 20. Omwaka guno yadde obulwadde bwa coronavirus bwazitaataganyizza naye Obwakabaka bwa Buganda bweteekefu okuziteeka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Novemba. Olunaku olwaliro minisita wa Buganda w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewomuzamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu alangiridde emu ku bikyusiddwa mu misinde gino omunina ebisale. Omujoozi nga bwe tuzze twali tubategeezeza nti gwa mutwe gumu n'ekitundu. Naye Ssaabasajja Kabaka asiimye omujoozi guno tubasalire ku ssente lwa nsonga alabye nti musoomozeddwa nnyo mu muggalo guno mu byokulya, mu byokulabirira abaana n'embeera zonna n'okwejjanjaba. Naga nti abantu bange mudirize ku ssente. N'olwekyo omujoozi guno guli ku mutwalo gumu gwa Uganda. Nga ze ssente z'otadde mu lutabaalo luno. Nga bwe nzize mbategeeza mu kuzimba Obwakabaka buno buli muntu olina ettoffaali ly'olina okugattako. Oweekitiibwa Ssekabembe agamba nti abantu ba Ssaabasajja okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuzeetabamu nga basinzire mu bitundu byabwe. Omulundi guno waliwo ekyenjawulo kyekirumwa ti Kabaka agenda kusimbula abantu batono nnyo mu lubiri. Naye ggwe andaba era mpuliriza wonna wonna w'onoobeera kkiriza nti Kabaka ajja kuba akoze akusimbudde. Totawaana nnyo kunoonya kiiti. Bw'otuuka ku ssaza n'amawulire nga bana bakulambise omujoozi ogwo ojja gusangayo nga guliko omujoozi gwennyini, guliko n'eccupa yaago na buli kintu kyonna nga bwe tuzze tutegeeza Obuganda n'akasawo. Obulwadde bwa mukenenya mu kaseera kano ak'omuggalo bubadde bubuusiddwa amaaso ng'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yasiimye empaka z'omulundi guno ziddukire ku mulamwa gw'okulaba nga balwanyisa obulwadde buno obwa siriimu mu bantu bonna aba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kiri ku mulamwa ogw'okulwanyisa mukenenya nga tukulembeza abasajja okutaasa abaana ab'obuwala. Nga bwe tukimanyi ennaku zino mu muggalo ffenna tulowoozeza nti kati ekizibu COVID ekyo kiri mu butonde. Naye tulina okumanya nti obulwadde bwa mukenenya bukyaliwo. Ate tufunye obubonero nti bwegiriisizza nnyo ennaku zino bw'otunuulira abaana abato abadde masomero abafunyisiddwa embuto kitegeeza nti embeera si nnungi. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.